kansabe Katonda oyo atukuumye okutuusa leero tumukubire engalo mu bbanga mayumba gaffe gye tuli yonna. Let's give God praise. Kale tumukubire engalo oyo atukuumye linyedaasi. Amiina. Mwetulireko mu dakiika nga bbiri dokita alina okujja manyeesi yonna mu mwesunze. Basawo ne bannyabo nina bawala bange ne batabani bange nga tetunnawuliza dokita nakugenda mu kigambo kya Katonda. Naye kasooka empisewo bino bammange. Ekisooka we want to say congrats to King Oyo. Ogalo bannange. Njagala kwebaza abantu abatuweereza ssente biro bya COVID. Naye tuli ku NBS tusasula ssente. Bwe nalaba ono byayitamu okwesimbawo ono wendyali ono wa people power church kakati ne ono bwe mbadde singa okuliranga ennyo nga mbulira byayitamu bonna beesimbyewo bannange. Kati ne ŋŋamba ŋŋenda kukozesa olunaku luno nsabire buli eyeesimbyewo mu dakiika nga bbiri. Mu nsi yonna Katonda akuvuggyeko eddusu. Kaakati ne ŋŋamba bano nti mundeetera abeesimbyewo bonna ab'omu kyaki mujje mwenna buli eyeesimbyewo mu worship house mujje wano. Tugenda kusaba ayitemu atwa agwe. Bayiseemu ne ŋŋamba kansabire ku beesimbyewo bannange. Naye nsaba mu balonde katusabe buli yeesimbyewo walika emikono mu nnyumba yonna gye muli. Bwe kiba nga Katonda yateesa oyitemu era kibeere bwe kityo. Mpozi nga sikuteesa kwe mu linnya lya Yesu Kristo nasabidde Katonda ngafuggyeko eddusu. Oba oli w'enyale, oba oli wa Milupa, oba oli wa FDC, oba oli independent, oba oli DP, byonna gye beesimbyewo Katonda akulonde akufuggyeko eddusu. Mukama nsabye okulonda kwe tugenda mu gw'abalonda. B'otayagala babeereyo tebagendayo, b'oyagala baveeyo tebasigalayo, b'otayagala baveeyo basigaleyo. Kwegamba gw'abatulondera. Nsabye bino byonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Africa's number. I can't believe you're here. Come here, my brother. But let's welcome Dr. Camille to the worship house. Tusanyusa okulaba ssebo. Ensi yonna yeesunze okulabako mu kyaki. Embeerayo mu kyaki kyati Katonda njagala nnyo n'olwalira mu kyaki. Amiina. Kaweereza. Buuza ku bantu dokita. Ensi yonna. Balamusa bonna ensi yonna. Olunaku lwaleero lwa njawulo nnyo. Nziika wa Pasita Mugembe, muganda wange emyaka emingi. Pasita wange gwemanyi nti ateeka nnyo mu ssaala ze. Era ndi musanyufu okuba nti beegaseeko olwali mu kyaki yaffe eno mwenna abatulaba, abali Uganda, abali e Bunaayira, mwenna batakusaaza. Ndowooza gwe Bebekulu, Bobi Wine, Juliana, Keezo simu abasinze okutabula ensi. Nze nasooka okugitabula. Watandika ddi okuyimba? Natandika okuyimba mbadde mwimba emyaka gyonna, era ddala ndi mwana muto music mbadde mwagala. Naye ku professional level natandika okuyimba mu 1999. Katonda nanfuggyako eddusu era naye nfuna akayimba ka Mama Mia. Ebintu ne bikyuka tebyaddayo kubeera biri. I confess I'm your fan. Ensi yonna ekimanyi wano. Kaakati lwaki gwe Kamiliyoni? Erinnya balijja. Abantu batugamba mugenda mu nnyanja ne babawa amannya. Kamiliyoni lyakyaka nickname. Nze ku myaka gyange gyonna ewaka twabeera bawamuzeeyi awo nali kikinga. Nakusinzanya nnyo n'abantu awo bwetibeti. Anyway, olunaku lumu nagenda ne tulokawo okuva ewaka natulokanga okuvako ogenda okuyimba emaganja mu disco. Taata wange n'ambulira emirundi bingi lumu nankwata nga mpita mu ddirisa. Eddirisa nalijjamu akatayimba wendi nga mpitawo nga nkazaawo. Okola kalamu. Nalikola. So
Taata wange n'akoowa okungulira kuba nali mwana muto was about 13-14 n'agamba maama wange nti wayi Joseph yanene mwana mubuulirira nti taata wange yali ane actually taata wange yali agenda kukuba essasi nga loza ndi mubbi we yayinde mu bya security n'anyiiga nnyo agamba maama wange yogera n'omwana wanze bennene kati maama bwe yantuuza n'aŋŋamba nti Joseph life yetu ekipapira okuyimba si kubi niyo kyali mwana muki mwana muto so ola akasoko kaita kannawulungu kano kakabiryo katambula mpola naye kakatukaje kakola ki nekabakalaga so naawe obulamu tobupapira so waliwo omuganda wange bali bateheme kasozi akyaliwo bo ne bakitwanga ekyokunjereka ne bataka okumpija gwekabiryo like that so when I choose kwega professional music naye njala okufuula kiki ebali batwanga ekyokunjereka kisobola okufuuka ekyekitabo era wekirawenefa Katonda omumanyi Katonda gwanyi mumanyi kintu kiki yali akola ekyomwezi Katonda kirasinga okukola ekyomwezi akoze bingi naye kikyogamba kino namulaba nawano kakalina wenagwe Tanzania amagulu gamenyeka saalina ssuubi nti nti oba oli awuliddamu neyotambula bakwanga bange bangi njaku example ya AK-47 yagwa mu kinabiro n'afa abalaba bawe naye gaali bali ga Katonda era kyobulabu engendo okulinga tozange ne bangamba nti ya mitwalo 2 nkula kubanga bambi Katonda yanjagala nsonyiwa sirabanga supasita wange ng'akaaba naye maziga gakwebaza Katonda wava kalina meka yali kalina yakusatu yali kalina yakusatu naye era nga omumanyi sitaani alina effujjo era abantu mulimu abayogera ebyabwe ne boogera naye nze ekitiibwa kya Mukama kati nga tuweesimbyeyo ngenda kutuulawo butuuzi kubanga nfuba nnyo obutagala kukozesa church naye nkwagala nnyo I want to be able to support you in any way I can. And what I can is to tell people nti oli serious kuba abantu balowooza ekisooka olwana nnyo bagamba olwana nnyo kituufu ekyo mukabaayo abantu bakola buli lunaku so olw'emize egifa ne age kati ku myaka gino etwavaayo twali baana bato katukiwakula nzijukira some years ago wanyumiza ekintu wama nti wayagala dda walina ekirooto ekyokufuuka meeya naye ebiseera ebyo about 10 years back amawulire ne gafulumya nti ate Kamini yakubimuddwa ekirooto ekirooto nyo ne kifa about 10 years ago wakinyumiza weerabira era ngamba abantu nti tewatandise jjo so serious agagala kwera meeya wekamba omanyi Katonda atwagala atuwadde exposure nze bwe nakola olulimba lwamamiya nga lubali okunyumiza abasinga balowooza nti genda kuba makulu n'emyaka 2 later nkyali muyimbi wa lulambo wano mu ggwanga ne mu Afrika ne mu Asia so nina ettafaali nene lye nagatta ku Music Uganda nga nerekereza byali bingi Music Uganda yali anyoomebwa era nga baga nti oyagala bayimbi abo badijje tebalina makulu so nze kyannomanga nnyo ekyo kye kyandinyisa baasi nga zisinya 6 yange netula mu baasi holiday eyo gye nayimba yali baasi ya migugu bagiyita mawingu negende Nairobi bwe ngende Nairobi ekyantwalayo because wano tewaaliwo studios nyingiko ezaaliwo nga bayimbi abanene bazikozesa naye ng'omusajja okuteteekanya alemera ku ensonga nalinya baasi negende Nairobi mumo nanjamba nenkuba mamamiya nenfuna ku busendi bwatu wasookera ddala nakola studio yange ekyakosa studio eyo okulabika nti ngireeta e Uganda bayimbi bannanga abali tebalina mukisa omwo bakola ki
babufune. Era bwe nakomawo nali musajja yayagaliza bakwano bange bangi ba Radio ne Wizo, Bachaga, ba King Saha, ba Red Bantoni, bangi abayiga ebitongole ne Melody yatuddaawo naye product ya mukono gwange. So we natuula ne neetegereza abantu bajja kulowooza nti nebutubuuka walewale ku stage nti tetuli basajja bali serious. No, kuli kuba kuyimba nakuzanyiriza kusanyusa bantu. Kati essaawa etuuse tuweereze abantu mu bwongo obwo bwennyini. Sijja kulinnya bantu wasijja kuba below the belt batuli mu maaso ga church yaffe mu church yaffe gyatukuuma eddembe naye nga abakulembeze bwe twatuma ku bammeeya tibalina kye batukoledde. Ate nga abantu beetaaga bamegu, beetaaga omukima. Ebbula ly'emirimu mu ggwanga liri waggulu nnyo, obwavu bungi, abantu bakola tebafuna, ate nga solutions weza. Olabye wali akantu wali n'ogamba lengera kano akantu kali ku church bakitebwe mu kibuga ekindaga nti olabye koli siriya. Yes, amazima nti ekibuga okirumirivu nomiriwa ekibuga kyaffe ku lwansi ebibuga ebirala biraba tujja kukakana n'enjuba etulese. So tulina okusitukira twagala solutions. Tuli mu church kubanga ate negowesimyewo naye mukwano gwange tewali mutawaana naye era nagamba mu libula nti mukama yeka yalondamu. So mukama aba asazeewo. So oli serious wesimyewo kwonna? Ndi serious esibigolombeewo e Kampala mu mwaka 2021. Abantu bakulonda mbeegayirire bannawuli banesi naye twali ffenna ewa Museveni kala tekoleboliwa twali ffenna guli gwali bulemu era ekyantusaayo kuba nti ni muyimbi w'amaanyi. nze ne saidi zonna olya mululimi oluzise anti kati basi omanyi Museveni wange Bobi wange kituufu omanyi lwaki olina omulimu gwe Katonda gwe yakuwa ogw'okulembera abantu. Tosobola kusasula abantu naye kale tukireka omukyala alimu omukyala wakulembera gwakaleeta ekisabu naku lwaleero tutanzira esaala ekisabu tukulembere abagenda okukola emijembe batambula bulungi ate bakomya na buli muntu yenna yenna nsinga okusabira abalwadde aye mukama kukwasa omukono gw'ekisa